gwe olabika nno naawe anti bina oli pavati wakubiri wetaaga sala ya pasta Bujingo lwaki tofumbirwa Bujingo nawulira lwe bakuli busy bwaliwe omusomba omwetega Bujingo yakwegezemu yagenaafu wangi yamwegeza murafo olw'emboozi ya pasta Bujingo kati olw'ofuuka otya mukwano gwali ogenza kusabira naye gwe ne pasita nali mmanyi pasita nga musumba yennyini yanjigiriza n'okuabstaininga pasita abstainers yanjigiriza yemyoyo emikyamu gyensiba okubuulira conversation ene n'aba yalulala muba olimba nzijamu sikulimba ne serious ekyaki olaba nkugamba muno yagamba tolina kwegattagatta na buli omu oyinza okukwata emyoyo emikyamu nga muli babiri yali overnight wali ofunye personal appointment n'omusumba Bujingo ne mwogera ku bya sex abstinence ne watabaawo kibaawo kunange because abami ate yambuulira bulungi enjiri omusumba nze waliwo eyampa ku story nga mukyala we makulu akyasula ku muzigawo ebuseke mbu beekubirako ku muzigo omusumba n'omwami omulala mbu ng'ali mu kisooti kyasena kati gwe yakulema atya gwe obufumba ali tobwagala yafumbirwa omusumba gumanyi kyekitegeeza okubeera nalabye follow figure nti wali weetega omusumba yagaye tukubuze ki ekyakujjayo seetegangako omusumba follow figure yakirumiriza ate follow figure akola munda yagambye mubuuze omukazi nawe yakugamba mbuno oli ofaanananga ekigonde ejjinja kwe batawaaliza era kituufu mukazi oyo avuma naye nga bambi anyway nze sijja muwaayiriza ebyo byemwogera ndabanga firimu ekitegeeza teyakukwana teyankwana nera yanjigiriza eddiini nera nkimwebaliza nga musabira wamu mwembi yes ng'akusabira man of God yes nemala nengera ne mukanisa wamalayo bbanga ki mu kanisa nga omusumba akusumba endiga era nali ndiga ye bana va ku musumba wa kakati owedda bannaye bangi be yasumba ola Pastor Wilson Bugembe bwe yagamba nera lwaki yayongera omusabira yagamba nti kale yes mumulaba bintu byayogera naye yakyusa obulamu bw'abantu mwe muli n'obwange Wilson muleke tuli kuggwe anti yes naawe obubo bwakyukira mu nange bina bambi yakyusa obulamu bwange era mwebaliza wamusanga mu office nga muli mweka we yakugambira ebyo ebya abstaining nga sex omuntu mubeera mwalingamu pastor mutaawe kati nga yes ng'atuulamu oluusi n'osangamu abantu abalala ababeera batudde then ne mu kanisa you people why are you in shock ffe tuli mu ssooko munnange kuba omusumba ng'asumbye endiga awo abasumba bafunisiza olubuto tomuwulyako scandals ate makula teyali endiga noyo yagisumbanga nga makula ayimba bulungi mu kwaya era naye byasooka okwogera nga tannavaayo publicly era omusumba atusumbye bannange ffe atukyusiriza obulamu yali mu kwaya makula gye byaggweranga omusajja amubbi banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen awo ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajaani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste
olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Abagalera busy. Tuvaayo bulungi. Soli bulungi. Kubanga balina okulaba Junior. Lwaki gunti wagiyisiza munda mu lubuto? Bwenaalaalira mwanda we onaakola nti. abantu baliyo banoonya obubina banoonya nnyashi. Babunoonye. Naye g'oli wano watwala neyamba. Akange kannemeredde. Junior oli otya? Gyendi. Smell good. Thank you. Kabeera kawunya bulungi. Ngezaako okubeera a little bit fresh. Akuba ennaku zino, I don't know what has happened. Ndoota ebirooto nina ba spiritual wife nga bankwana. Waliwo yansindikidde amayembe amakazi. Mbadde ndowooza nti no. Nga ganjuzinga every night. Bukyankooye. Tajja gw'oteeka ku live yo. Bukyankooye. Tolaba? Really? Alina jjajja gw'ateeka ku live. Ekendayika nina spiritual wife ankozesa. Naye spiritual wife abakozesa? Tobiwulirangako ebintu ebya evil spirits. Byowulira. Gamba jjajja abizzeeyo. Era teweebakanga nga weevuunise bw'oti. Naye bagamba nti wamwe mulina. Mugijjawo. Essabo twalijjawo. Nnyene lyo yafa. Naye nani dansi tulambulirwa kusatu naye maama. Ng'abakazi tebaleeta ssente. Wali ogenze kugira bakwe ssente? Basawule. Ba YouTube abankubira amasimu ndoge bannaabwe be baasooka kulisa. Naye ng'obimanyi. Naye bw'omanyi nti ba YouTube balogo. Naye si balogo naawe nedda. Omanyi eddagala eriri mu YouTube. Ndakulaba oyo balenga ba Junior ali mu kusudia temulidde mu YouTube ate kati muli asa. Nze ddogo aba YouTube gye bansombera buli lunaku. Naye mbatunuulira bane buli mulimo waliwo abagulwanira. Naye YouTube n'aloga views zegwe. Oba wakateekako essimu n'ezina. Tobirabanko naye teeka mu flight mode. Network neegaana. Wali okozeeko program n'ogiteekako nga tekuli ddoboozi. Naye ng'obwedde oyogera faanaawo. Eryo ddogo ly'aba YouTube. Ogenda ogamba n'enfudde. Eryaffe kweriri. Bweriri. Obuuzanga munnange. Bagambe bagomba baloga Junior kati. Mama, bayizo mulaba wano bayizo ne bagaana mbuno bibire bekutambula. Bangamba eri buli wamu naye nali simanyi. Waliwo ne yaŋŋamba eriri mu kkanisa ne ŋŋamba ye libe. Buliri wamu. Nze waliwo we nali ngenda okufuna omulimu ne baŋŋamba naye sijja na Yesu. Omuwala yaŋŋamba ka bulungi yansangayo nkola outdoor naŋŋamba baali baŋŋambye ne ŋŋamba bena nina omumubuusa. Tajja na Yesu. Junior, bwe tuba tuwekyayi badde nsaba busabi. Nga ndi exiwo badde nsaba busabi. Lwaki oba ogenda n'oyogera ebyama byange? Junior nga tuli ba ex. Naabaayo Kigwe. Abeera toloza tusigalayo bwavaayo dda. Omuntu nga ex wo. Yes. Ati kisinzira ne ex naye ayinza okuba tayagala mujja mukamu. Nga naye akyali ku competition. Mpulira. Okitegeera? Doni abawala obakyawa. Nasigala ng'anywera mu bifo bye bimu we wali. Nga literally okwekyawa kwammwe, it's just you people you have separated, but you are still finding yourselves in the same places. You are doing the same things. You have the same friends. The same friends. Bobo Njai, flash my phone and flash your phone. Omanyi waliwo bi ex bye tunoonya nga tetukyabiraba. Nga n'ennamba yagikyusa yakoowa, oyo yaba yakoowa.
Togamba kati naye ex oteekawo otya status nga nkyaziraba bw'oteekako no swallow your ego talk to me oyinza okuba ogamba nze kulwaki obeera ogenda nagamba nti all my exes are trash n'okateeka ku status ng'ate nga kimanyi gwoziraba lwaki mbasivumago all men are what are dogs mukwano nja kuvumira bwerere wadde sikumanyi mwabeyitira entalo ekyokubiri bw'okyawa junior segera bw'okyawa junior sigazaawo okwo ka simple communication akaliwo nga kaki abano beyekaza kalanikasalanikookola bwatyo mbwe nga ngomanya yagenda kwogera ebitaliiyo omanyi waliwo wobeeraawo n'olaba ekiwala nga kyalya ssente zo n'okitunuulira obusungu ne buddamu ne bukwata ate mwagala bere basiiwuufu teri ayagala ekiwe kubeera bulungi ekyo kyo kyennalaba bakwagala eryo lyokaaba wamma ntegedde gwe wali era kankubuulire teri muntu wano ayagala ekiwe kubeera bulungi kati actually ate ekintu kyennategedde kati babeera nga alabika bubi bagamba yiraba kibbinago ex kye yayagala ekintu kyennategedde omuntu bwegambanga nze ex wange mwagaliza kubeera bulungi ebiseera esasi kyaba ayagala nakitegeera buli woogenda kati yena mukama wange gye nali nkola edda yampa omulimu naŋŋamba by the way I don't want you to call me boss I don't like it you call me my name nga ntandika muyita Matthew yagobako omukozi nga ndaba nga nekyomugoyo kimanyi ye kumuyita Matthew obiteza Matthew bekati oku ayagala kumumanyira neŋŋamba ngati yagoba oli omulala nze yaŋŋamba I don't like it I'm not a boss here we are all comrades muna omusajja nga ntandika muyita Matthew yagobako omukozi nga mpulira obita otya Matthew ndikatabaniko oyagala kumumanyira obwendo oyogera Matthew nali wendi nempulira nga nenaku enkuteso nentegeera omuntu bweyagambanga Junior nkuwadde ssente naye tonjogerako n'omulaba ng'awadde n'omulala mu social media n'omulaba ng'awadde n'omulala aba ayagala okumwogerako naye tayagala kugamba omulaba ng'awadde n'oli amwogerako amwebeze n'oli omuntu yenna bw'avumirira eyakuwa ssente oba abagagga abakuwa tubajjemu mu bino ebiboozi abagagga bo bajjeemu tokuba wendya ojja kudda Masaka lwatyobo yamu era nze ku bagagga ntabuka nze bina nenkusanga ew'omugagga wange nga ombulira ekikututeyo tonamutegeera ono omuvubuka omugagga ali kakati nze Junior kankubuulira nze lwaki nvuma abantu netuddawo let me tell you people ffenna abali mu nsi eno tulina ebizibu n'abatudde wano we have a lot of process we are carrying. Yes. Si wa muntu only words could talk. Si wa muntu opportunity ate naye kunfuukira kizibu gomanyi okukola n'omuntu gwe tekitegeeza gwe the cost of it anti buli wajjanga owulira omutima gukuluma olina okwekoza olina okulaga nti wamuko bane kimalako emirembe kati nze mbeera njagala nkulage nti mune ekimalako emirembe sogera naawe Because nga tulina same circles of friends. Nga tulina same circles of friends. Like how do you allow a person okumalako emirembe ng'olwedde olina ebizibu ebikumazeeko ye lwaki abeera ajja wendi doesn't make sense. Kati gokwe bwe kogende ewaggaani 24 years ayina emmotoka nasooka ne muvuma kamunoonye wano mulungi muwanvu then
24 Benatono nambozo omwana w'abandi muleke maama we ajja kunyigira tukisaza mulinnya lyayi oli muzzukulu genda nedda leka tumutwale ewa Lwasa Lwasa waali waliwo ono YouTube akola ennyo content these days abeera n'ekaso bambi temugenda ye okibuli gwe kyasala nedda baaba nebyo sinza abyogedde nze ngomye ku YouTube Douglas Lwanga waali gy'emyaka gyo ani Douglas era gy'emyaka gyo MC Cat beboyina baki leka nali sinnatandika kusomaga MC Cat already sere yatandika ali muto yatandika ne Flavia batandika bambi bakyali bato nnyo natandise nga muto ye Shira yatandika program ya NBS WBS sole nga kato nga kakola kids sibanya biki naye Douglas Lwanga mukulu MC Cat mukulu nga tebalabika bukulu bwoba ogamba just abantu beefaako ate abantu bakula bulungi ekakyogezaako gamba nti fe abalabika emyaka tukola tutya si kyeŋŋambye ekigambo kiri ezo embasi z'abaana bato ziyampadde sente mbadde neerabye noonya sente ate nzisiwala na bagagga pala na banaku nze dolini I give respect to rich people ono ye munaku oyo mulala ojja gwa n'embisajja ebitemu eŋŋamiya no mu bulamu omugagga ne bwagamba yoze engatto ze zoozi the end game is money by them waliwo omusajja yayimba oluyimba naga don't waste your time on me there's no it's not good to be in love without money nti yes tugenda kugwa mu mukwano naye si kirungi kugwa mu mukwano nga tetulina ssente namugaa tomalirako budde ndi munaku just run for your life make yourself a life ngenda kubonyaabonya ate abanaku n'okumanyira abanaku n'obutakkiriza nti muli banaku bw'ovumanga omugagga n'akuyita genda olye ssente omwavu tawala na mugagga tekiriiyo mu nsi eno ojja kukutuka omutima kati gwe badde omuvumira ki ani baba njagala bandabe nkuba yakayinja nze ye strategy yanze kasita ate kati nkuvubina naawe nkuvumire ki gwe nnakusindikira audio ezikuwemula mane tuba tuvuma abantu ebivumo tubigula edinga ku sente waliwo goga nti kati ono sijja mumalirako budde kambulokinga embwenu mwana amalisigo gali expensive akambulokinga era bina omuntu wakubulokinga nga takuvumya abakunyomi like when they don't tell you why they have blocked you abakumanyidde Nze ndi wakubulokinga muli bakubulokinga era bondabanga kadipito omanya ffe tetukyakayana nnyo ate n'abantu olonera omulala gwe nalaba ku social media yagamba nti bufe abanaku obeera ne ssente omuntu alina ssente mbwe abakazi abalina ssente bo babeera n'enviiri nga nyimpi zibeera nakyo naye bwe abantu abeekolako n'aboogera ennyo bwe tebabeera na ssente abagagga abakazi anti gobeera mu bagagga is it true abakazi abagagga mbu they don't talk about their they don't talk about their waliwo obugagga obw'okweraga waliwo obugagga obw'okuba nti wali mwavu nnyo n'ozifuna era obwavu bwo nga bukubagana n'obugagga olina ssente naye empisa zo njavu zibeera siezi gwe talanka omuntu mugagga naye ng'empisa ze njavu nga mbi za kikopi
agenda alangira abantu abalidde apaakinga ebintu n'ebiba biweddemu. Nina omuntu gwe nalaba bereya yaggwamu nga tuli mu bbala n'ayiwamu amazzi just to prove. Golaba omuntu anwa cupa kumbe eno yaweddemu. Kati oyo mugagga naye muti munaku. Obugagga guba mutima gwa muntu okugaba n'okubeera ne ssente. Kati olaba ebyetaago byaffe byawukana. Oyinza okulaba leero omuntu ng'atunze emmotoka ye y'ebbeeyi agenze kujjanjaba maama we ali ku kitanda. Because we are living a life of priorities. Segera. Oyinza okulaba omuntu ng'aliddewo okuzimba naye nga ssente zimba azina naye ng'alina byakyakola ki kivuga nti buli omu mu bulamu buno ekikusatisfying nga kyekikuwa happiness. Era omuntu omu baamubuuza are you happy? N'agamba there's nothing being happy, it's being at peace. When your mind is at peace, tunoonya mirembe, tunoonya we tuwummulira. Olaba ne bino ebintu nga properties ez'enjawulo abantu zetuwaanisa n'ogamba nti olina kati ng'omuntu n'agamba nazimba ennyumba nina business nene nnyo bweti bisobola okera ku makya byonna nga biyidde. Kati achievements and being rich, it applies to you individually. Waliwo abantu abasaba Katonda nagamba Mukama nze newompayo boda mu nsi muno ndifa nkusinza nkoye ebigere. Waliwo abantu abatambulidde ku bigere emyaka 4. Ne gomanya ebigere gwe nga ebikooya enkuba ekuba gwe ne woba bambi oyambadde bulungi nnyo otuuka ku mulimu nga wenna oyina enfuufu bannange Mukama Katonda wange ebigere ate birala. Ne woba oli muwala mulungi obulungi bwe bufa because of the dust. Gamba wotuukira n'okulaba gundi olina kusookera mu kinaabira tekwesiimulako. Otuuka owunya enkwawa anti wali olina okulinnyawo ate wano otambulewo. Bannange obulamu bw'okweyiya. Kakati omuntu oyo bw'agula diweetinga n'agulayo akamotoka muleke yeeyagale. Abantu bavudde wala n'obulamu. Ate ne wabaawo abalala nga bo bakuze ssente weeziri taata yaziina nga si kipya. Omuntu anaagaggawala omulabira ku kintu ekyo buntu bulamu nakuwa abantu kitiibwa kuba ssente ziri mu bantu. Bw'oba tobiina ensi ejja kukulemerera. Buntu bulamu nakuwa abantu kitiibwa. Era abagagga bonna abasinga obungi bantu balamu. Bantu balamu w'omutuukako naye sekulitale we ayinza okukumanyira n'akuvuluga. Naye ng'ate ye omugagga ayogera bulungi ekitwe twali okirabyeko nti abaliraanye abagagga naye ate abagagga be babatuma be bababuulira. Omuntu w'omutima omubi n'empisa embi abeera wa mutima mubi. Omutima omubi teguliko nti okolera ani. Oyinza n'okusanga omuntu ayeera akasasiro ku kkubo ng'avuma abantu. Empisa embi teziriiko nakuba ti okolera ani. Empisa embi kibamu ggwe ng'omuntu era osobola okusalawo ne zifuuka ennungi. Kale Junior sina njogera nze kiŋŋanya okola YouTube sina muntu gwe ngenda kubira simu nti ampe YouTube kuba ajja kuvumira bwerere ng'oluddewo. Ngenda gibeerako bwomu naye maama n'akagitandika guno gwakuna. Era waliwo yagambye akagitandika guno naye era nja gitandika this time round. Guno gwakuna nga ngitandika. Nga kuliko views 2 abantu. Waliko muganda wange omuwala ne ex wange. Nenji deleting. Nze muna okuswala nzirayo gye nava. Nze binawe nkuvuma. Nenga asidda ku YouTube yo nenkola ebyange ne binema nzirayo gye nava. Era nganziza. Noga bina tukola. Nze bina ensi eno ogiraba. Siyina nsonyi wadde. Omanyi ekitukuumiddemu eyo embeera eyokuba nti we are living a life of uncertainty. Kweteekako miguwa gundi namuvuma wamuvumako olwo kati birala. Bana baka muno Junior taina mukwano tebamanyi Junior is actually living a life. Kankubuulire we die when we have not even lived the course of our lives, because humans we imitate people to copy behaviors z'abalala. We are living other people's lives.
nze saagala mukwano gwange n'omukombolera kyakkola because obulamu obwange mbumanyi bulungi oyina by'otamanyiiko andi nga nagambye obikubuulira oyinza okugamba nti sometimes we tubanga tuseka a smile doesn't mean everything is okay. And I keep telling people. When you see people smiling, it means bayina binyo gwe buli olaba omuntu nga basmiling mbekengere gwe olaba omuntu bambi nga aseka nnyo ne watali jokes. Has a lot inside is going through. Bwolaba omuntu nga ayamba nnyo wabawo yewe bamu disappointing. Bwolaba omuntu nga atalina emikwano mingi, some people are very lonely. Even amidst friends. Yes. Goyina emikwano mingi naye ate nga gwate gwe feelinga you are lonely. Kati kankubulira omanyi okubeera n'abantu wano tekikufuula nti gwe oyina abantu era obaako oyina ebintu byo byoyitamu nga gwe byotasobola ate kunyumiza abantu naye nga surrounded with people ye muntu gw'osanga gwetanka omuntu nembeerawo nga munyumya naye nga yemboozi tagiriimu n'omugambo wange navayo omulundi gumu gy'abadde because they are going through a lot. So kati nze Junior sikyafeekinga bulamu nze Doreen bw'onyinza nja kukuvuma bw'onsanyusa nja kukusanyusa nze kyompa enkwatagana yaffe esobola okukyuka wano nga twakamala so nekukwata ng'ongeya ekyo kyo wakyogera okugeya kitegeera nze njagala nnyo wamma mukwano gwange ajja naŋŋamba nti Junior I'm not happy with ABCD. Nze mbeereddewo abantu nze I'm one person who will always show up when you need me. Nze siwa reasons lwaki basikola bintu ate ekyo mukama wange omuyindi yakingamba wallahi Doreen wonkubira esimu nga Junior leero tugenda kulana nga sijja kujja mba sijja kujja bwe ngamba nti nja kujja siwa reasons lwaki siza afadhali nzija leeti nze mbeereddewo abantu but abantu I don't feel that people really I've been there for you. They have been there but they don't take me serious. They don't care about my emotional well-being. Onira byeko mukwano gonga bakutwala bat otyo. Nga even when nga ne woba oli serious nonga ne wano wakoze obi they are like oyo bwatyo aja kudda but they don't recognize that they have done something wrong to you. Nawo saga nyo ate bw'ogenda okula emikwano gikuvaako awo otegerera nti okuze. When you set boundaries friends will leave you. When you get money friends will leave you. Ne bw'oyavuwala era mikwano gyo gijja kuvaako. Buli omu buno obulamu alivinga his storybook. Storybook yange ezo wagisanga wakati nga you played your part and you live. Buli muntu gw'olaba ku nsi kuno alina paati gy'ajjoza nnyambulamu era bweggwa. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Omuntu akwagala nga kyaliiwo tajja kuvaako ne bw'onaakolaki because they don't have a reason why they are your friends. Bakwano bo kubanga bakwagalirayo bwotyo bwoli oba bakusanze ovumaani oba bakusanze okolaki oba ffe tulina no mikwano gyaffe ng'omukubira oli bowati kaba ne gundi ajjambo ampe ku biboozi bw'ajja wano tunyumirwa naye nga woofuna bizinesi ate toyinza muyita oyita balala. Kati manya levo yo mu bulamu bw'omuntu oba tutegeera ndi levo yo manya levo yo mu bulamu bw'omuntu. Dodo oba ali levo ki mu bulamu bwange? Abamu tubayita mikwano gyaffe naye nga bw'ajjayo mikwano gye toliimu. Ngeno okulaba omuntu agenza okukyala takugambye. When they are celebrating big achievements in their life, you are not there. Naye we bafuna ebizibu they expect you ojenga ozunga ojenga ogwirana. Omuntu nokukola birthday you know omuntu n'oba tomuyise at least inform that person. Abaddugavu ekitulemye kintu ekyo n'oba tonjagala nzije ku mukolo gwo ngamba you know what Junior ngenda kwanjula nti ogenda kwanjula okomaawo so that we nabiraba to not be a surprise. Then you are celebrating your big achievements that when you call or not andike byo bispeech bano mukwano gwange nno kuva dda tewe badange ate gwe wambeererawo ffe boosi ne kana baamanyi nga tutuyise ng'era nzija Tamale mpozi naye mba sitegeera kyenakoowa
Munayo oyogera nno byamagezi. Nze ndabye abantu. Kati eriyo emikwano egikubira maama w'essimu. Bano abantu bamanyira. Halo maama Tamale. Nze mukwano gwa Junior yali atudde emabega mu tenti nti otyo. Naye Junior yanvumye mami. Kati mama nakubira naganti wange mukwano gwange. Ye baka yali atudde emabega wa tenti amujjukira. Nomugamba like. Dorin. Mbeera ntya mukwano gwo nga nene essimu ya bbaawo. Like kijja kitya. Nosanga omuntu agamba bbaawo ebigambo ebita ne wabakale tamugamba bibi. Waliwo mikwano egisinappinga oli nayo naweereza bbaawo. By the way, I went to see Dorin. Yes, we are here enjoying good life. Bbaawo akubira omugambo oli mu kifo kirala enembwa gy'otudde naye wano yamuweereza dda message. Saagala kajjanja bannange. Naye omuntu akwata ate essimu ewama ne waliwo n'omugwe nayombe yagenda n'akubira maama wange ojjukira. Eya ne weewuunya n'ogamba abayita daft bina. So daft. Bina mukwano gwo va ku famire ya mukwano gwo. Balabe bulabi. Eri kyekubeesa na ssimu ya maama Junior mu ssimu yo nti mwogera ng'oli kyali wange. Byeyagala ugamba mange bingambe nze mbimugambe. Anti kati oyinza okubeera ng'ate gwe obuuze ng'akunoonya takulaba. Yes. Yaŋŋamba enamba ya Dori. Nenjimu enamba ya Dodo. Kati ekyo kitegeerekeka. Amukubira namu ga Dodo. Ekyo kitegeerekeka. Ekyo kitegeerekeka. Naye waliwo omuwala yali apostinga noodles ze. By mistake ate yakwata ku ssimu ya muganda wa maama. Bannaye ndeka Bina. Agenda okwetonda bannaye mami amu. Nga bamulabye dda. Fe bazadde baffe bagambye n'empisa embi ze tulina tebandizitegedde but because of friends. Abeetumiikiriza. Ani yali atudde emabega wa Fe bazadde baffe bamanyi tuli baana balungi. Naye omuntu so wa bawa mukyala wa mukwano gwo respect. Mwana munange nga yefula friend kanga yefudde friend wa Bina ningaanza wa Bina amagezi ne muga Bina munange kirabika aliwo ekikulondoola ne mutwala konna kusaba kikuba I'm getting closer. Next thing you know I'm close to you man. Next thing you know musajja wo mubbi. Naye wasajja babba. Musajja babba. Manipulating mind yo musajja na tonna nenya na musajja. Omukwano gwo atuukira nga mukwano gwo okwekaza. Akubbeko omusajja n'obutwa basobola obuku. N'emmotoka gy'olimu aba agyagala. Waliwo ebintu ng'omuntu bw'akikola tekikomaawo. Aba agguddewo oluggi. Kubanga bazimba n'ennyumba ng'ayagala kuyingiramu. Bina nze bw'oleeta omuntu anvume nga tuli wano ng'eno vidiyo ne tugivaako enkya n'okyaza omuntu n'anvuma. Kiba kitegeeza ne mama nga osobola okyaza abamuvumu. Kiba kitegeeza ne baganda bange osobola okyaza. Waliwo emize omuntu gy'akola ng'olina okugutangira mangu. Kuba ayinza okuba kyakola lowooza tekikuluma. Nze n'emikono gyange nkyabererwa kwogera ku maama wange. Tulina entalo zaffe okutte maama wange omussa mu discussion. How can my mother become content of you really? Nga tomanyiira. How can my family become content of you ng'oli kyali wange? Ate wanze ngamba n'abantu ne batuba twawukanye ebyama by'omuntu obisirikire. Naye omuntu bwemuba muwawukanye ayinza n'okwogera n'ebyama bye. Kati kankubuuze kankuwa ekyokulabirako singa sisita wange leero muganda wange omuwala basindika noodles ze ne bazikusindikira ozipostinga Bina. Lwaki? Mbera nina kusooka kumagamba era okugamba Junior kino wakikoze eki? Wakirabye? Kati kyebayita omukwano. Mukwano gwo atasobola a friend means nti ompakanira ne wemba siriiwo. Nuga nti kale byonna Junior alina empisa embi tategeera naye kino kyo tasobola kikola. Kati kyebayita ki? Kati emikwano gye tulina ennaku zino akwesesezaako oli. Namana gamba oyo Junior gwe mmanyi. Gwe baba bakuvuma tasobola kwogera wadde n'ekigambo n'ekyo. Wabula ye alinze bamuvumo gye. Nze nanyigira Ameri ya nambala lwa kintu ekyo.
Amelia yagenda ku mukolo namukubira essimu Amelia because we hang out together aina sente tu okisegera waliwo ba friends era nagwa ku accident nga nyenda laba Amelia eno enkovu ya Amelia zonna Amelia namba era namubuuza Amelia singa nava kufa wandisigadde otya nga Junior ndese emotoka yange nzije nkulabe. That's how I treasure friends. Gwe olekawo otya emotoka yo olinye boda kikiba kitegeeza omuntu omutreasuringa omuvaluinga agenze ku mukolo asanze Shalom bwamanyidde ddala nze saagala mukwano gwange kwatagana balabe bange munyumyaki Nemo tubale tukwogerako. Nange ndeka ababo nange nja kugenda ewamujja otubere nga tetukwogerako. Naye nga tunyunga. Nange ngokiriza omanyi waliwo relationship bwezito nti Dorini bwensanga bakutwalaganya yo nange nga nenga bakutwalaganya nete tubakugwe wadde nete tubakugwe like we are not on you. Those are statements of hypocrites. Because me what I so njagala nnyo omuntu omugambe nti Junior wantama kubanga ovuma mukwano gwange bina kitegeera waliwo omugwe nawulira ayogera bwatyo yani yagamba waliwo omuntu omwe bali bagundi it was a couple nagamba tuyagala egundi shamimma yanjaga tuyagala bange nange sikwagala nino sanga omuntu tayagala baawo bwategonya nti ebyo byabwe bya mirimo guli hypocrite gomuntu atayagala mama wa bakwagala waliwo ebintu nga applying common sense. So shekeza mbera nino kuwalanirako negwe manchi baita omuku omanyi people throw this word friendship they are not even willing to live up to it. Junior oyo nwane entalo ze zitankwata kone bafumanzi ate zitebikwata yena atunitinga ne bavuma nwaniro oyo nno alenze sinabera namugamba nze bina njagala nnyo bakukube bakujjemu amannyo nkusange emulago nga banga nti wabadde onnwanirira mana sibimanyi nti bamwangudde amannyo lwa Junior ne mukwano gwe ne bamuvuma mukwano gwe ne bamuvuma ng'oli awo nze bannange ebyo sibisobola Junior nze simanyi naye wamayi bamuvuma ndiritinga ku peegi yange ebibyo beera bamuvumye lwakuba babiwe nanenjagala okutiritinga naisanga wazzeemu dda naye kantu gwe nze nina best friend wange bamuyita Wamala Ronald oyo gwe nakoledde birthday oyo Loni buli omu akimanyi Loni ye Junior ye Loni bwagaana ekintu nkugamba nti tukole Loni kyeyagambye. That's how much I treasure friends. Nze bwoba mukwano gwange kwa black check mudwaliro yalimu twamala mudwaliro ya managing accounts zange yoli yali mu nsonde eri ne bwe nfiira wano eddame lyange ligamba sina mwana Loni ye next of kin ku buli kintu kyonna naye namwagala olw'omutima gwe n'amazima ate baganda baki baganda bo oluganda kitegeeza kugatta byanfuna anti olwo mujja kuba mutabuse ate mama wo ani mami yakola ebibye mami ye mwagala naye tannangambako kumugoba mami mpozinga mugobe awo buzibu bujjako ngako ku mama wo nga tosaawa kyenina kyokka mu nsi kyekisigaddewo kyembadde nkola mbadde sigeya Junior ekyo wakitugambira wano teri kugeya nze bina nobatwata wa mama wange kitiibwa bannange n'oba oyina ezenkana wa tetusobola kuba mikwano n'oba oyina ezenkana banne n'oba oyina setegazi mbadde ndowooza nti ogambye eki mbadde ndowoozeza kirala nze tola nti sirina mpisa empisa ku mama wange zijja era nze soogeranga waali mba mukakkamu ekitegeeza bwe tugenda tumusisinkana tuleme kwogera bino ebiboozi bye tubeera tunyumya oba onyumya byaki nina embwa gye nasanga kikazi kyajja okulandiza mukama wange minisita ali mukubo nga kinga sister Junior kali ebisi tebamanyi bya sisita namugamba nalinda bosi nayingira minisita nayingira mu ofisi namugamba kikazi gweze tundangamu okumanya ani goyita sisita we
nenetereze ko nenyongera meeting yes abannayuganda mulekerawo okutuga oyo Junior tubeera naye nga tunuwa omwenge why do you go on saying those things tubeera nawe bikomeri gwe wagenda ku biiki weekubya ebifaananyi nobiteeka mu public buli agenda ku biiki era ayambala bikini badde agenda bambala egomesi n'ebikoma ku biiki olabika agenda okwanjula ng'ali mu bikini lwaki obujja ebifaananyi byange ebya biiki ng'obikuba mu red paper leka naawe bwe ebyana byabadde busaaba ebyana bikomeri naye nga tewabaddeyo nagwe n'okuba omukazi embala kasonga zonna zigubye za papo olina okuba red paper ekitegeeza kasita nkulengera ng'oli mu ofiisi sijagamba Junior tombabukirako oyita wali mu protocol ewa sekuritale walimba bina tolowooza nti bino byekisiru byetuwogeza wano bwe tutyo bwe tuli ensi tetwandimazeeko nayo kati bwe ngenda mu lands tekinokulati Junior nga nvaayo ate mbasiseka wangi wano tulina abantu bakoze diguli siitawo obuyisi tulina abantu balina diguli 2 dokita ate engineer benozanya n'ensi kati kyogamba kati siitawo obuyisi neŋŋamba nze ndi special mbu Junior omanyi gwe genda ali kulandiza oba genda nze kulaba Junior osooka kuwandiika mu kitabo ennamba y'essimu national ID olwoze kulaba mulala Mr. Mirundi are you up there who is that olwo nkulaba nno wano mu kamera mwaze emirundi ebiri ne bakwaza ensawo ogenda okutukako ng'omaze otegeera lwakwamwe ekizibu binawe tubeera wano nammwe mulowooza we are the same kati ekizibu ekyareetedde mikwano gyange obuzibu they think we are the same kubaga akulaba munyumya naye mubeera naye ebintu ebitunyiza n'ebitusanyusa abantu babimanyi ne beesiriwaza bwesiriwaza omuntu asalawo bina okwesiriwalizaako just people it's a choice okwesiriwaza is a choice abo abaana boolaba bavuma ku TikTok nga tebavuma bazadde baabwe nga siraba nga yakola live ng'avuma nnyini bwe baba tebategeera baagwa eddalu lwaki kolwa amagezi gajja abantu naye tusalawo okugwa ddalu ne weesiriwaza era nze nina obusunga I have anger issues lwaki teweesula mu convoy ya Museveni ng'eyita tutegere nti olina anger issues waliwo ababyogera ebyo waliwo omulalu omulema nsemulabangako teri agwa ddalu atalina maanyi agwa ddalu gwalirabeeko omuntu ali ku kitanda emulago ng'agudde eddalu era abalema bonna ababooka ebisenge amaanyi agayina teri agwa ddalu atagayina sirabangako omulalu omulema gamba n'okutomera ne gundi olaba n'abalalu bwalaba emmotoka ng'ejjaavaawo tasigala mu kkubo kiringa bwenzi n'ovuma omukazi gw'oli mwenzi byatambuza bibye ne byagaba bibye bane muve kuba bino by'olina bibyo nange nene bwe tusalawo mpeeko oba nga bidde ku bibyo nange nga nkwadde bannange nze sikyafuna gaba ebintu era abasajja baategeera nti omukazi wo byayina bibye tebakyaluma mutwe gomanya eriyo abasajja nga bategeera nti bakazi baabwe bwenzi naye ne basirika ng'ayagala baana be ye mukazi yamuta kubanga baategeera bino ekintu kyentambula nakyo bwakikoonako naye mwekiri obadde oteesa otya anti bina awo ofuuse anti lwiki antis baba naawe noonoonyeza sente newe bakuvuma osingako bangalo bunani abalinda ebyokubawo bana abagaba bino nabo babeera batuyanidde babeera babituyanidde baffe tube tukolifayinga bina kintu nno okugjamu mpale nga si kyangu wali nze nabalaba nga ajja nsemulire kaleega naye era n'okasumulula ne kagaana nga mulina kukwata makansi
nga kenyize bana ko pale waliwo bono bu guest link ne kagenda kakwatire na akapikwi no kasi ana abakazi bambala empale bakomando za butimba naye obutimba ziwunyisa mbadde sikimanyiza ze nyambala ziwunyisa munaye especially mange nyambala za buti mange nyambala za buti nga leero sijoyamba bandami nako emikwano egitunulira ndawe kyekyakyaisiza emikwano gye nabadde najo naawe otandise giburuke ne mukwano gunga okyangudde wali ogeze nga agenda kukiba kyakunywa kye nga nina akumukyajingira simu mukwano gunga abeera kulaba andawe yakigyoyambadde lwiri bagala kufuuwa mpa mumabi gye mikwano nagimaze nange atwatwaliddemu kaleza amaaso gange obadde agala gatunulewa ng'ayina ekitabo yayambadde ya gulini ku mandi gamba nze waliwo omugwe nali mmanyi nga yakwata ne ku material alabe ngagamba hi how are you smart nakwata ku material oba nga lwaki akwatako alawo oba ya bbeeyi oba ya layisi some people bazibu nnyo nze kati njagala friends nga teesa ku bintu by'amaanyi sina gwe ngenda kuyita junior olimba wakoze listi kyokobeera nemwenda kubayita tubeera netikka amannyo fenna neerabidde bwerabize nanga kuwayita ne baba omusawo omuganda gwe ngenda oteeka ku mulyango eddogo nga lijja kujja binanga nina abalabe nina okuteeka omusawo omuganda buli ayingira gwayambulula eddogo lisigale ku mulyango abatakola ki ate teri kisinze balogo nga bayina yesu abo god great fire abatula mu maaso mu kyaki tebalozewo kalale kati omuliro gwe babeera basindika gumala ne gubookya gumala katawo ya contributing anyo sente za church muswaza bwotyo ate eroza nkulimbye nze ntambudde amasabo bbina abakazi bensangayo bonna sapuli bana abakazi abali godire nagambye omuntu kyakola abantu balina bye bakweka so tetubamanyi tulowooza tubamanyi naye tetubamanyi and people good actors They wear different people act to be good wanje eddogo ate eddogo kyeririko n'owadde guli aloga n'atalina bitabo aloga ate eddogo nga walimanyidde ebyo ebyokweroboza ebyo bibabeerako yedduguli y'obusiru esooka omusawo ayinza okuga nti genda onaabe eddagala lino ogaggawale naye ng'akuwadde kalitunsi n'agattamu kayayaana n'amaliza ng'akuwadde bboza n'asiiwa baffere naawe nga bagaggawalawa sente naawe zirimu okukola mu economics basomako eddogo naye bina ebintu byabataasoma nabo byatakola alina sente munnaye gobeera mu bagagga mpaayo omugagga atakola alina sente gwe mpaayo omu gwe keera ku luguudo leero mu Kampala sawa 10 n'ezo keera ku luguudo sawa 12 olabe emmotoka Range Rover olabe emmotoka ez'ebbeeyi eziri ku kkubo abagagga basooka mu kibuga mwenda gwa kiro 10 ati bw'ofuna sente ate otya okuddayo kati ffe ekizibu kye tulina mu psychology bakiyita psychosis mass oba Stockholm's theory egamba nti omuntu abeera mu mbeera embi n'atuuka n'ajagala bulungi nnyo mu bwavu bwe waliwo abantu nga bw'omutwala kafe java zakubuuza ontutewo eno bino ebimere byano tebiwooma tugende wamaali mu katogo obwavu bwamukwata ku bwongo okubukujjako kati oluva ku bwongo ne budda bamanyi n'okubuuza sente mmekezi zimpe nze njagenda nywere wali wansi kyokka oziteekamu ye omuntu n'atuuka mu ddwaliro ne mugaa nti omusujja gukuluma naye eddagala erikuwonya lino noga toyinaayo lya layisi how do you bargain on your life
ezigenda okuziika zo mmeka gwaganya ogula eddagala ly'omutwalo ogumu n'ekitundu vis-a-vis funeral y'emikwadde ataano nabiwulirako especially mu intensive care abantu bonna intensive care bakozesa balina standard y'eddagala lye bakozesa kati ogenda n'owulira olina agamba lwaki mamukozesa eri erya UK mwandifunyeyo erino erye India lye muba mukozesa ffe tetulina ssente mwagala tulyako ssente tukabulamu teweekubangako enjawulo mu bwavu buba bukoze eki kati ne mu relationships eriyo abantu be batulugunya n'atuuka nga ye kiri nnomo omusajja okumukuba kyafuuka nnomo ng'era bwogeza n'omugamba nti omusajja otakwagala akyawa muggwe walwanamukuba n'azimba bagita Stockholm syndrome. Omuwala bamukwata mu kibuga Stockholm ekya Sweden. Omuvubuka yamukwata n'amukozesa n'amurepinga n'amuyisa bubi nnyo okumala omwezi mulamba. Kyokka poliisi bwe yajja okutaasa omuwala ate omuwala yalwanisa poliisi. Gamba ne afande Luke yatugambye kino bagenda ne babeera ne cases ku poliisi. N'ogenda okulaba oli n'alyoka ajja nga bamusaze obusajja nagamba mujjayo omukyala wange abala nolaba ng'oli nga omukazi nga bamukubye. Obwongo bulwala ng'omubiri we gulwala endwadde n'obwongo bune bulwala obwongo butuuka ne bukoowa otuuka wali okozeeko ekintu kyekimu n'owulira nga okumala ebbanga then you get used you get complacency n'owulira nga omulimu ogukoze buli kanyomero ka kampani okamanyi banno bakola I will submit tokyali productive you switched off naye presence weeri ojja. Then I don't like that thing okubeera ng'oli comfortable nnyo you don't have reason to wake up n'otuuka mu relationship ng'amanyira omusajja okukuba ojja genda ne bakwano boona omwenge okumewuza oyagala obagambe nti kati agenda yombamu ebiri akite n'abazadde nga tugamba kati bw'anakuba nga kiggwa. The moment wootalwana kuuma kintu omuntu yenna atakulwanirira kusigala naawe waliwo omukwano gwo gw'oyawukana naye bambi not trying to reach out to you not trying to go through your friends maybe oba yakitegeera bubi oyo kyaliwo naye omuntu atandika zankowa yanta egocentrism. I don't work with people who have egocentrism. Kati gwe bona n'abakucayi wali ogezezaako yabagana nabo. But I have come back to people so many times, by the way, and I have apologized to people so many times. Nze muntu leero bina asobola okunyiza enkya ne nkwetondera because maybe nyinza okuba nakufuna bubi but naawe olaze initiative naye mukwano gwaggamba nti nze seetaaga manya those are not what oba owesiba somebody alina okubeera nga baliwinga kemulinanga they are willing to fight for it. Bina bwenzijano nenkuwa content kitwale nti kintu kya makulu nnyo bambadde nsobola omuweewala ate badde nnyinza obutajja kati omuntu buli w'okola naye n'omuwa content ate atandika kumanyira kyekizibu ba YouTuber kibayina ekirungi kyabyonna nti ffe watu wano munaye obeera n'amagezi mangi we bagamba ku balala oba kiki sigera omuntu n'abeera nga kubira you turn up tomudisappointinga gomaki kitegeeza okutula mwoyo jjamu bw'ogenda shootinga show gy'otagenda funako wadde ekikumi naye ng'ogikola buli wiiki that shows people value you tobanyongera sinza bambi butabayita erabika ekyali njogeredde ennyumba bannange nemusesa n'agitwala nange kenyene yane waliwo ekyaŋŋambye kale n'ozimba akayumba tulumuzi naye n'otwasamira olwofa abalina kalina zimba kalinayo tomanyi zimba kalinayo nnyoko teyampola ndeka musajja gwe oneesibaako bimanyira omanyi kyekitegeeza nga teri self contained kyokka ekyo peace is very key piece of mind. Bagwe ne peace of mind waliwo baddeko nga weekuba akasabuni naye nga landiroodi akonkona gwe nga bwe kiruma ng'oli mu giya namba 6 oyoko mugaba nange atoddemu buto olina omukazi ka baby there nga landiroodi ali mu densaga mukasa lisiti tewagiraba nedda
nedda embeera eyo njekooye kambeere mutulumuzi Already nera tojirimu. Biki? Already tojirimu. Eki? Embeera eyo nagirimu naye njivaamu. Nze munaye nabeerako nange nno mu bwavu. Bakuvuma muwakolera live naye kyammanyi baagala balambuze ne Tajja. Yawookera live Eva mbutalinawo weekyukira abeera kwa kino ng'aseka nga Si wanyina gwe ezizo zikolera ewa nnyoko. Gwe lambuza toyi eyatalaga tonteekamu. Munye bantu oteekako live nga toyi yatalaga. Nze sijja kuswala. Excuse me. Bumama kwa abantu ba TikTok baagala mbalaga ennyumba. Sijja. Excuse me. Eva watu wamu sireka kakarumu kamugaya Kanjikolere mu toyi. Eddako kanjikolere mu toyi. Yazimbye oba kyannaba. wano watu okukolera wano bulijjo abantu bagamba yekwogera watu wamu Eva nga Awo. kati webalamuza ennyumba nabagamba Yonna. Wabalambuza. yebalamuza naye tannaba kumala awo kyova agambye ennyumba efukidde ennyumba kati amba mugamba kiragezo rooms bbiri nabagamba wano swimming pool wano simanya biki nabagamba wapi Ninateekamu home theatre nga my wife and me wetulabira cinemas. Nteekewo banka ng'olutalo we lutandika gye twekweka. Nasimye empuku wansi ne stockingamu ebyokulya. What else? Jim oba toyagala Siri ku byomba kunkuba. sauna mtwainga ba Aba Tajja n'abeera naffe. Ba nnina ogiteekamu yeyina obeeramu abanaakyala. Nalaba eya Kansa Silver Kyagulanyi. Ebbaye nati ekizibu oyinza okunwa overdose ng'olina ebizibu. It's good. Like eri ku gundi ku studio ye. Wali wali musingo lumu agamba ebyo byonna byaki kawulire nno wekeeraga mukwano obunaku bwe bwammwe sirinaako patent. Nyoko Lwaki bambi ovuma abantu bebasinga okuteesa ozimbe kati ennyumba ye ojja kumanya nti wano navuma gundi n'enzimba. Denisa nze olaba amaduuka gange gatunda mpale z'abakazi ez'omunda naye bukyanga ggulawo ntunzeeko Denisa lyokka lyenna ery'omu nnyumba lyokka lye nateekamu. lwaki tezitambula empale z'abakazi Zitambula naye buli emu giryako 15 kane we zinaawerera. Kati otunda zirwa zistongo lwakwanza nyambala Ze guest ring ze pistol ring ngireegula bwenti. Noba bakasitoma bange bo beemanyi. kati ekitegeeza kwati lwaki fe Nakwata olukoba ne mbapima. gwokwata Nze atunda. gwoli yampime Ate kati oba n'ennyumba njikole sawuna. kibaga bwebuteeka mu sawuna ne steam alina okubeera ng'alaba n'abantu ng'agenda n'alaba ku bantu. Sobola ennyumba ogifuula business nenjizimba nenkoleramu kasawuna nga nina wali we neebaka kaba nga tujja ne tukolera awo nga mujje mukole awo ogenda nakuggulawo YouTube nga kamera nazinstoli nga mbeera eno nendaba abakola sawuna. Togera nko maka ennaku zino muna amaka gonna galina kamera era omuntu wakuyitanga ewakaawe ewe makulanga tosulanga eddagala mu ttooyi ne mutoyi bantu bategerera eddagala baliteeka mu binaabiro. Onaaba nnyini nnyumba alaba. ono bwe mba ndi waca Ne mu bisenge zibeerayo kati cameras. ebyavideo bitufe ebya forex bikola oba tukole byaffe kubanga sente nga zibuzibanye akola tonabiteege Forest trade. motokawo Va mu bintu by'abavubuka mwenze yabya abinnyonyola naye nga sibitegeera. wayo sente Emuganze munaye tobinnyonyola nze njagala dola z'olina wano. Nze tombulya mulimu gw'okola na ngeri gy'ogukolamu. That's your business. I want money. give me money mane ng'akuwa 5,000 10 yaina dollars Nali nzimu kuteresezza. Abaavu muyiga okusiimako. Bw'oba abaavu mulina ekyo ekintu. Bwe atalina ssente yampaddeyo emitwalo waliwo zimuteresezza. lwaki abeera 5,000 ekintu ekyo
akyabera mpeera 10 nga talina gyebano nampaako akatini gwe famire yo yonna baani abakuwa mwina baganda bamwe bagagga babakowa kamire ensonyiwa famire yo yakulemererwa oli awo olowooza abantu bajja kulabirira siima n'omugagga kyakuwadde ne bajjayo bando nagamba naye sirina sente nakuwa ekinyanya kya Chris Evans mutulogerewo omuntu bannange muganda wange essimu najje tuteewa makanika tevuddeeyo payi emitwalo 2 musajja nakuwa 2 nomala notani nakuwa 3 nomanoga ate kino kyonkoledde sikirabanga abantu temulekerawo okuluza nti abantu bagenda balabirira nga si be baba bazaala akwadde emitwalo 5 siima tolina kyozikoledde akulabirira nababa nange bandabye bwe neebuuza experience gye nnina mu working biŋŋamba ku live ye gwe okola nyoko gye yampa gyenkola bw'oba okololoza ku myuka namubuuza muno bw'okola oliga yagenda nakubuuza ebikwatagana ne Ministry of Lands nolyokuwalabula oyo mutandika otya gwe wampa omulimu landizi ya nnyoko mutuleke ng'abuuza nnyina mwenze nasoma ebitabo byange by the way I have my books sajja wamuvuma bannange nze ebintu bino ebyokwasama nsobola okera ku makya ne mbivaamu becoming an entrepreneur nze kennyini junior and investment kati ose kati otandise ebyekisiro laba amaaso gye galaza naye mukazi gwe olabika nno naawe anti bina oli pavati wakubiri wetaaga sala ya pasita Bujingo lwaki tofumbirwa Bujingo nawulira lwe bakuli bisi bwali omusomba omwetega Bujingo yakwegezemu genanfuka wangi yamwegeza murafo olwo mboozi ya pasita Bujingo kati olwofuuka otya mukwano gwali ogenza kusabira naye gwe ne pasita munaisiatalinze nali mmanyi pasita nga musumba yennyini eyanjikiriza n'okuabstaininga pasita abstainance yanjikiriza yemyoyo emikyamu gyensinga okubuulira conversation eno enaaba yalulala muba olimba nzijaamu muno yagamba tolina kwegattagatta na buli omu oyinza okukwata emyoyo emikyamu nga muli babiri yali overnight wali ofunye personal appointment n'omusumba Bujingo nemwogera ku bya sex abstinence ne watabaawo kibaawo nange because abami ate yambulira bulungi enjiri omusumba nze waliwo eyampa ku story nga mukyala we makulu akyasula ku muzigawo ebuseke mbu beekubirako ku muzigo omusumba n'omwami omulala mbu ng'ali mu kisooti kyasene kati gwe yakulema atya gwe obufumba ali tobwagala yanfumbirwa omusumba gumanyi kyekitegeeza okubeera nalabye follow figure nti wali weetega omusumba yagaye tukubuze ki ekyakugjayo seetegangako musumba follow figure yakirumiriza ate follow figure akola munda yagambye mubuuze omukazi kasana we yakugamba mbuno oli ofaanananga ekigone ejjinja kwe batawaaliza era kituufu mukazi oyo avuma naye nga bambi anyways sijja muwaayiriza ebinene byemwogera ndabanga firimu ekitegeeza teyakukwana teyankwana nera yanjigiriza eddiini nera nkimwebaliza nga musabira wamu mwembi yes ngaakusabira man of God yes nebanengera ne mukanisa wamalayo bbanga ki mu kanisa nga omusumba akusumba endiga era nali ndigaye bana va ku musumba wa kakati owedda bannaye bangi be yasumba ola Pastor Wilson Bugembe bwe yagamba nera lwaki yayongera omusabira yagamba nti kale yes mumulaba bintu byayogera
naye yakyusa obulamu bw'abantu mwe mulina obwange. Wilson muleke tuli kuggwe. Anti yes. Nawe obubo bwakyukira mu bwanange bina. Bambi yakyusa obulamu bwange era mwebaliza. Wamusanga mu office nga muli mweka we yakugambira ebyo ebya abstain nga sex. Mwalingamu omuntu mubeera mwalingamu pastor mutaawe kati nga yes ng'atuulamu oluusi n'osangamu abantu abalala ababeera batudde then ne mu kkanisa. You people, why are you in shock? Ffe tuli mu ssooko munnange kuba omusumba ng'asumbye endiga awo. Abasumba bafunisiza olubuto. Tomuwulyako scandal. Ate Makula teyali endiga. N'oyo yagisumbanga nga Makula ayimba bulungi mu kwaya. Era nebye yasooka okwogera nga tannavaayo publicly. Era omusumba atusumbye. Nedda bannange ffe atukyusiriza obulamu. Yali mu kwaya. Makula gye byaggweranga omusajja amubbi. Apostle Makula. Kati naye asumba. Akyali mu service. Ali mu service ne kaakati. Nera n'obufumbo bubi. Naye ate era engeri gy'obbamu omusajja era gye bali kumubbako. Bayibuli bw'egamba. Era waliwo endiga ejjo gibba. Waliwo endiga ejjo okubba pastor teekawo abiri. Ne pastor gwemanyi alina self control. Yes. Obwenzi tebuwona naawe ate tebabolokola. Tetuveeko naawe self control mukubba endiga. Umaze okulya endiga. Katonda talina yegambira ti omusumbadde ku ndiga ze. Gamba Katonda ajja bonereza pasita. Agenda bonereza mu okubeera nga mumwogerako ebikyamu. Ebiriwa? Ebyo bemwogera. Gwani n'ennamba ye eya Katonda. Katonda agamba agenda tubonereza bapasita mwenna abalidde endiga. Bapasita mulira ddala abaana. Ebyo nga muli mu kusoma nnyiriri. But the Lord is with me. But put up your hand forever. Kumbayagala kulaba mabeere. Put up your hand. Put them higher to ascend Satan. Ngebbeere lisongola bweri. Nedda. Bana. Genda ne mu Bible mu ekiri. Ogenda ya pastor. Bwakujjamu mizimu. Emikono bwejjikira. Oligwa. All will be closed. In Jesus says, yeah, pastor. Verse change. Egala buli mulyango. Dunia Katonda ajja baboneza ze sibirimu. Ndambi kulekayo omusumba. Ale nakulikayo dinga nera ndi. Nze nange waliwo omusumba omukazi yali yankwana. Tasobola. Mu basumba abo. Go aba misunderstanding. Ngambeerayo. Ng'omusumba. Ko wali oyina ebirowoozo ebirala. Tasobola kukwana gobeera ne. Nareeranga okukituuti. Ng'omusumba nkwana. Ngabulira kunze. Ate abasumba banne bakwana. Agamba, those who are in this church come forward. Yes. You want to put your lives in Jesus. Kumba ayagala kulaba bapya baana alya. Put all your numbers there. I'll intercede for you when I'm praying at night. Ng'omusumba atandika okuweerezaga message. Neera nga baatuzuukusanga ne batugamba tugende tusabe mpaka lwe twayiga okwesabira. Kale. Ketukusabire n'omusumba. Naye kyonna ekyaliwo. Atakyali musumba wange naye nga luli yali alenga. Yamublocking. Ani yablocking amne? Jajjange naafuka. Hey! God must be crazy. Olabe bafriends. Bafriends bo badoyogerako. Ffe tutegedde lwaki wamublocking. Full figure kye yali agamba. Ne baaba olwanya entalo. Katono wa influence tutujja mwogera madam. Tulina other things to do. Oda kyali muligi afali tullo. Bwaba omusajja tamumala gwayina ateekeko kabaata. Bambe yambe. Nsagala kuddamu mwogerako oyo kati kyayagala muwabu. Bino abantu nga bakuvuma. Wano wakava mu lwannambwayo. Bambi tomanyi bintu byantalo. No, simanyi. I think they just want to drag my name into that because agabe bagono nada. Ushegera kati then they are like nebe na socho kubeera bwatyo. Then they want. Kati bwe yagamba
nenzikira bambi bwe yakugwirako goti agamba batya lwaki akwekutirizaako akugwira mwabanzaala nze muzijeko akamanyiro bakazimu muteeka mu ntalo za mizigo gwe kwama kikuluma nze bwekwekutiriza nga lwaki tonneekukuutirizaako kubanga ova kuvuma omusumba eyansumba bo bwe baba beekukuutirizako nabo ndaba obuvubuka buto bwe bawasa bebawasa nga bawasawa naawe babawasawo gwenza okukwata abakazi abo nobateeka mubufumbo ng'otegeera naye banene eddogo tuufu nze wenategeerera kale okeera ku makyanga oli muvubuka mulungi wena sente n'ogwa mu kitere ky'omukazi nogaba nawe kati oba ono yali kuti abakazi baloga abaana b'abannaabo nyenze nakulabye gogamba uno ogera kuva kwa sugar mami nawe wabadde oli awo nofuna wafunye reflection wafunye change of heart nogamba pozi nakwana kune bashuga mami nabona kanzireyo okuba tonabalekera Shakira olaba bashuga mami bali bakuyamba n'okuuma figa laba obuto wenene bina alikomere bo bakyalina shuga nga nabo bashuga mami nako zino babita mami nga bakawa oyogera kubi waliwo shuga mami gwotuukako ng'ebisa bimula empologoma za walumba nokaba nekola kiwano bo bakyali suga bino ebizigo byemweyerusa tewakyaliyo kati suga mami bonna babita mami edda bisuga mami byabanga sugale naye kati bakawa balinga mululuuzi bakuba bajjamu amanyo bakuleetera ne poliisi zebanatidde omukazi nakuleetera poliisi tibakitodda waka nze navudde ku bakazi nzijukira gwe baleeta mukozi munaffe naye bagenda ku poliisi bamuloopayo kati bamubuuza daga munyonoona opaka ku mukazi gwobeera naye mubuliri nabwatuka omulundi gumu n'akaaba byonkola byobadde okola abakazi abalala omukazi akubira so nagamba olina emikwano gyo nga wetutana loogi eyo gy'olimu togivaamu musajja gwe n'omugamba loogi ki basuga mami are mentally sick these days. That's why you're leaving them. Nazeyo kubato. Olabika tokyayagala figa. Akwali obadde olika sexe. Ani. Naye kati ogenda kugejja mbobuto. Figa. Okadiwe. Bina. Sajja ne baba ina olubuto nga lumulanga akabaketi k'amalwa naye nga alina ssente era bamwagala. Kituufu. Katono betutuuka mu nsonga. Naye no gonna ali nsonga ezo. Leti bamusasuza nsonga ezo bina tuleke temuwabya abaana. Kituufu. Ojja kulwala wano obulwe ne Panadol oli mu nsonga ziri. Naye kati mbeera mu kikola muti. Tuba tulina bye kijjo kikola olubuto olusibakola babandi. Omusajja alina olubuto olusindika bwoti. Wali ne weggula. Nigwa sajja balina embuto zaabikawo. Onyakuba. Kukibigula bwoti. Nesi sijja kutuuka awo. I'm doing really exercise. Then you should go back to your sugar mummies. Bamalemu n'akatono ke nninawo. Bankamule. Tujja kusukkawo leero.